Mulaba bino ebigenda maaso mu ggwanga. Bantu bangi batuuka ekiseera ne basobera ewaka ne mu kibira. N'otunuulira omuzadde nga kyasigazza kyokka okubanga kimubudaabuda ye mwana gwe yakera ku makya n'azaala nga bw'olaba omwana oyo omulenzi. Ekinene ennyo ayinza okuba nga myaka 6, 5 ku 7 warenjingira. Naye ovanga ku muzadde okubanga n'ekyokulowooza kimuweddeko nga kyatunulidde kiri ekintu kimu, ye nga ye mu ndowooza ye kujjawo bulamu bwe kwetta kuva mu nsi muno aveewo agende. Naye ate ne kikulaga nti omwana gwe yakera ku makya n'amuzaala ku myaka emito yagezaako okuba ng'akola ki ng'amuseevinga. Omwana oyo akola ekyo lwakusonga ye amanyi kimu kasita bakadde be babaawo ebyokulya tomunyumiza, ye sawa y'okulya mmere weba etuusa aba ayagala mmere. Naye maama ono gwe bamenyedde akayumba, oba oliawo omusajja ke yali yabalekera, oba oliawo akataka ke yasikira Samuel, oba oliawo akataka ke yanoonya obusente n'agula 25 bakwa 25 n'ateekamu akayumba kabe kakikimu, singo maama oba oliawo talina ne taata w'abaana tamanyi gyali. Wabula essaawa zino baamumenya oba babagoba ku kkubo baali batembeeza, oba yalina ka kiyosiki ng'afumbiramu bumere ne bakamenya, oba yali atembera buntu bwe ku kkubo ne babagana okuddamu okutunda ku kkubo nga yasigaliza kuyiyambeera, naye nga essubi lyalina yokka kasitani n'akayumba tebammanja, nfuna wempegeko oluba n'abaana bange nasigaliza kunoonya kyakulya kye bagenda kulya, oba oliawo ne fiizi abatwala ku ssomero. Essaawa zino nga n'akayumba essuubi lyalina bakamenye kavuddewo. Kitegeeza mu bulamu talina kyakola ki kyasigazza. Tamanyi taata w'abaana gyali, akayumba kalinamu essuubi bakamenye, bizinesi byagootana, kesisi yabafukira kesisi, kati buli kimu kimusaaniddewo mu bulamu. Nze nzina ebiseera ebisinga ne neebuuza abantu abatwala ebitongole bino kati nga bw'olaba binnema, n'abakulembeze abali mu bifo ebyowaggulu naddala bali mu gavumenti abakola okusalawo okusembayo. Bw'otuula ku mawulire ne bakuleetera abantu ekika kino n'embonaabona gye balimu gye babonaabona, mutuula mutya ne mulya emmere n'ekukka mu lubuto ng'olaba omuntu, maama w'omuntu, nga naawe oli muzadde wakera ku makya n'ozaala, maama w'omuntu bamugobye abonaabona, taata w'omuntu bamugobye tamanyi kyakuzzaako. Buli kimu kyabadde atunulire kisaanyeewo. Waliwo omusajja awo yalaajana nga bamubye ne guno omukono guno bwoguti bwonna wano nga wazimbi, naye ng'alaajanira abasirikale abagamba nti n'abaana 5 sirinawo engenda bazza, sirina emmere ebadde mpamanta nti baabo bantulire n'okusoma tebasoma, mummenye munzija wano ngenda kuddawa. Mu butuufu Kama Katonda atusaasire, ate asaasire abantu. Mwe ne mukeera ku makya ne mugamba abantu katugenda basengula tubagobye wano muveewo, naye nga temulina naye mubategekedde nti waawano nti oba oliawo baagaana buganyi okusenguka okuvaawo awo we mubamenya nti bagende we mwabategekera. Okusinga ogamba nti mubakompasetinga, mubeeko ekifo kye mukwata ekibangirizi mu kisale buli omu okusinziira ku poloti ye bwe yenkana, mubagambe bannaaye wano mugenda sengukawo mudde wali kye tugenda obayamba okubawa obusente bw'entandikwa ey'okuzimba ebipya. Singa mukikola ne kituukawo abantu abo ne mujja ne mubasisinkana ne mubawa ebbanga lya mwaka gumu ne mubasanga nga bakyaliwo ate nga mwabawa entandikwa ne mubawa n'ew'okudda, mubamenye. But you create problems without a solution. I'm talking to the government of Uganda. You give these people problems, but you don't always give them a solution. Ekinaddirira kino kye mukola mukulyetinga abamenyi b'amateeka. Abantu be mumenya bagenda kuddawa, be mwasaanyizawo bizinensi okwetooloola eggwanga Uganda mulowooza bali ku ki? A lot of business was demolished. Where do you think those people are working from now? Kibamanyikiddwako, kitegeeza ab'enkumi n'enkumi z'emirimu gyafa. Oli we yalajja ebitaano obutagenda kusabiriza kati waakonjoka mwasaanyawo waavaawo. Muba mumusuubira kuzzaako ki?
Tabe mbonaabona abantu gye babonaabonamu mu butuufu. Nammwe muli mu gavumenti, muli mu bifo by'ewaggulu, mwe musalawo ne mugamba nti ffe tukulembera abatuuze b'eggwanga lyattu Uganda, ng'abatuuze babonaabona, ne mwefuula abatawulira ate ng'ebiragiro biva mu zi woofiisi zammwe. N'otuulira ago agasajja agakulembera nnema. Yes, abantu musobola okuba nga mumamenya nga mumuwoza abakoze, naye solution ki gye mwabawa? Mulina kintu kye musobola okulaga nti bano abantu twabagamba ABCD ne bagaana, ne solution ne tugibawa nti muve wano mudde wano nga twabategekerawo ne balemerawo. Wabula temulina solution gye mwabawa, mukedde bukeezi ku makya, mutandise bamenye. Oli osobola okuddaawo oba oliawo kino ekigenda mu maaso gwe n'okiraba nga si kyangu olw'okuba nga onenya abantu bano. Abantu bano muyinza obutabanenya, naye just abantu bano ebiseera by'okulonda boozebwa obwongo. Essaawa zino abakulembeze be basuubira nti balonda nga babalinamu essuubi, babayita tebalina gye bagenda basanga, ate nga sisuubira nti abakulembeze abo banaabaanukula. Ebiseera ebisinga kigenda kwetaagisa gwe Munnayuganda okutegeera ki ky'oba oteekeddwa okukola mu kaseera akatuufu, okutegeera ki ekigenda okuyamba n'abaana bo olunaku olw'enkya n'olunaddako n'olunaddako, okutegeera abaana bo bagenda kusigalawa in cases nga ggwe toliiwo mu kaseera ako. Bw'onaatuula wansi n'ofumiitiriza ku ebyo ebintu ng'Omunnayuganda, onaakeera wansi ku lunaku lumu n'ozuukuka n'omanya ki ekyokkola mu kaseera kaakyo mu butuufu bwakyo ng'Omunnayuganda omutuufu. Kuba katulaba ffe tubonyaabonyezebwa bwe tuti, ate mawanga amalala g'Abafirika bannaffe nga South Africa nabo batubonyaabonya kufaako obufi.